kutuze mba kuvugeko. Okay, Emmanuel chichi ekiri ono Sunday Charles chichi ekiri eyo. Mukulu wange Charles Senkubuge webale kuweereza eggwanga Robert Mutebe nanyini field sako ne mwanyina se Jennifer Fulufiga. Wano wendi ndi ku ssomero lya ndifa kulya kino kisangibwa mu Kapyanga sub county mu district ye Bugiri. Dogezaako okulaba nti tulondoola embeera ki ey'abaana gye basomeramu kubanga olunaku lwa kusatu nga bukya wiiki etandika okusoma okwata mu ey'okubiri. Naye wano wendi kikulaga nti abaana tebanajumbira okusoma kubanga bwejogeddeko n'abo bakulembeze gw'ensaaseewoko agamba nti baagalawo taamu esooka nga balina abaana 927 naye kati saawa zino balina abaana 3. Kitegeeza nti abaana nga 600 tebanajja wano ku ssomero era yeyembeera eri eno. Kitegeeza abantu abazadde abamu bakyalimu enkola eri nti wiiki esooka eyo eba yakukola emirimu ku ssomero so abaana tebajumbidde kujja. Naye ate kino tulaba nti kikosa abaana abalala kubanga abasomesa bo baliko bakola omulimu gwabwe kuba nti omwana kasaayingira tamu kaseggulwawo abasomesa bo balina okutandikirawo okusomesa abaana. So abaana abakyali ewaka bakitegeeza nti bafiirwa amasomo oba lessons abanaabwe ze bali mu kusoma. So embeera eri Bugiri betugezaako okulondoola okulaba nti amasomero aga gavumenti abaana bajumbidde batya oba baze batya ku masomero kuno. Naye kikulaga nti etanapu yo si nnungi kubanga okusinziira ku byenjigiriza kiri nti omwana alina okutandikirawo okulaba nti apiikinga lessons zonna ziba zisomesebwa. Naye wano embeera yetyo bwekyali. Wabula kyensobola okujjukisa muko nti Bugiri bafiiriddwa DIS Mwami David Tenwa ono yatiddwa n'abantu abatamanyiddwa n'asuulibwa mu Kinya. So abasomesa bagamba nti olwaleero district yalangiridde nti tulina okubeera nga lukulu wabula wano bo beerabidde okutegeeza abaana nti balina olunaku lwabwe lukulu. So yembeera eri e Bugiri ng'amata asobola kulema okujjukisa omuntu nti enaku z'omwezi 30 omwezi ogw'omukaaga nti era okusaba kubeera Mbale SCS okutegeddwa n'omusumba Aloysius Bugingo owa House of Prayer Ministry International. So tweteeketeeke olunaku olutusange tugendeyo twetabe mu kusaba. Kambatisa omuzindaalo bannange omweyongere okuweereza eggwanga. My namesake waliwo ekibuuzo Robert kyagala okubuuza. Asante Charles nkulamusiza nnyo nnyini ddala. Abannayuganda baagala obalambululiremukko ku ngeri Inspector of Schools e Bugiri w'oli ddala gye yattiddwamu n'ebiteeberezebwa okuba nti bye byamusizza akuba poliisi egamba yakutte abantu 3 atwagala okumukuba ekifaananyi ekituufu akuttemu eryo. N'ekyokubiri ekitundu ky'okoleramu kye kirimu ekitundu ekyemalabba. Batugamba nti motoka kati bw'obanga oli Kampala ova wano nga ne Masaka nga oli mu kiseregenderwa motoka olulisitaaka olwagala okuyingira Kenya n'ebikyagaanye. Embeera ezebbiri bannayuganda zibandyagadde okumanyako ssaawa zino. Kutegeeza Robert Mutebi webale nti abantu ab'e Bugiri nga bwe mbagambye nti bali mu kiyongobero kubanga DIS waabwe yatiddwa. Naye abantu bano tebanavaayo okwogera kyavuddeko okulaba nti batta DIS ono newankubadde poliisi ekyabalina kubanga omwami no bamusanze nga ali mu Kinya naye embeera yo yakolaze nti bamutta busi. So n'olwekyo poliisi yo ekyagenda mu maaso okulaba nti egenda kuba etubuulira banno kye baliviirinze lwaki bamutta tusobole okutegeesa eggwanga. Wabula kyensobola okujjawo ekirala kyokubiri ekyemalabba njagala kutegeesako nti wiiki emu emabega nti abantu abaminisita owa Uganda ssaako n'ow'e Kenya beetabamuko mu kafuba awe Malabba okulaga nti boogera ku nsonga ya matwera gano. Wabula jamu yakolebwako awo katono okulaga nti amatwera mangi. So aba clearing agent bo bagamba nti obuzibu bwe buli bano baagala amatwera gagende gayite eri enamisindwa. Naye ate wano obuzibu bwe buli nti ba clearing agent bo bagamba nti at least amatwera gano gabeere nga gayita wano. So Kenya scanning yayo ekyanemuko obuzibu
ye kyasinza okuleeta obuzibu nti network eri mpola nnyo, so line nnyingi ey'amatule nga bw'ogambye kyo kituufu gatandikira eno wansi Tororo nga wakavaamuko like 100 mita okuva mu Tororo mu town naye okugenda e Malaba kyo kituufu amatwera go mayitirifu. So embeera eyo bwetyo bweri, naye obuzibu bwe twategeddeko kiri nti Kenya sikaani yaayo ekyalinamuko obuzibu network yekyaleese okulaba nti amatwera gano gasimba olunyiriri ng'olwo, naye mangu nnyo gagenda kubanga suubira batereeza okulaba nti abantu baffe batambuza ebyamaguzi byabwe bulungi, abayingira sako n'abafuluma. Lukalala lengera ekkubo okay, tweyanziza nnyo tweyanzeke okutulaga n'okutwogerera ku mbeera nga bweri obuuyi obwo ku ludda olw'ensalo ya Uganda ne Kenya. Tweyira muzirengedde nga lukalala teruggwayo ne tugamba buli kimu abali mu transport business bakimanyi, osanga hazard topanikinga, olinda n'ogumiikiriza ate n'oyitawo.